Boba nkuba kyayo beeyongeredde ddala okukaaba oluvannyuma lw'entiisa eyababutikidde omwana ow'obuwala yasiŋŋaanye omubiri gwa mwana munne mu kiveera awo nno Wamaggwe n'ayongera okutya. Jjukira nti abasinga obungi bakolera ku bunkenke, abamu baatoloka, abamu babboosi tebabafiirako ddala, bakambwe bazibu, tebaagala badde waka, kwegamba bakolera ku bunkenke. So ng'ate gwe alina akalembereza gamba bugambe nti alhamdulillah yisa omukono mu maaso ogambe nti Mungu weebale. Yes, ngenda kuba nga ntandika n'omwana ow'obuwala ng'alina gwabika naye nga ne gwabika tamumanyi. So bagamba nti woba olina omuntu ng'olaba tomulaba mukwano kekadde weeraliikire kubanga omulambo gwasangiddwa Kasasiro. Ono si yasuusa okubanga ayogera ku nsonga y'okusanga omulambo gwa Kadaama Kasasiro. Bangi batera okugisanga bwe bamala okubatta babasiba mu biveera ne basula ku ki ku Kasasiro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannamwe gano mawulire gantiisa nnyo era gantiisa ddala. Ayagala vidiyo giyiteko buyisi naye nze bimpeddeko ebyokwogera. Bw'oba ng'olina omuntu gwo ng'ali Saudi Arabia Riyadh bamusudde Kasasiro mufu, oba ng'omanyi olina omuntu gwo ng'ali mu Riyadh Saudi Arabia mufu, kulira n'enviiri zinva ku mutwe ya Rabbi. Mukwano gwaffe ava tusindikira odiyo ng'atugamba oba ng'omanyi olina omuntu we Riyadh mukubire ku ssimu oba musindikire odiyo. Asanze omwana ku Kasasiro bamutese mu kiveera mufu naye atidde okukwata vidiyo kuba tugambye waliwo kamera. Omwana akankana, omwana yenna atidde akaaba. Atugambye bambi mutambuze vidiyo. Mutambuze vidiyo eno at least gwe batekuyamba ejja kuyamba omulala. Omwana ali ku Kasasiro ya Rabbi. Omwana ali ku Kasasiro. Oba mwana kyoyo. Abadde afulumiza Kasasiro. Abadde atutte Kasasiro. Bw'okuteekayo Kasasiro alinga alaba enviiri z'omuntu. Munaasemberayo bulungi. Okwetegereza ng'alaba mukozi munne ali mu Kasasiro mufu. Naye atidde okwata vidiyo era tugambye nze ntidde okwata vidiyo era sifuluma bweru. Ntidde banammwe waliwo kamera. Atidde okwata vidiyo otulaga omwana oyo kuba waliwo kamera. Naye ng'omanyi oli Riyadh oba muntu wali Riyadh oba olina mukwano gwali Riyadh bambi Saudi Arabia Riyadh mukubire ku ssimu. Mwana abendi bamusoba mwana kyoyo ya Rabbi. Kubira ku muntu gwo oba okimanyi nti ali Saudi Arabia Riyadh mukubireko. Mukwano gwaffe mu gurupu yavo tugamba naye mpulira nange ntidde. Olaba amulabye atidde olwo kati ffe bagambye oba omanyi olina mukwano gwo ng'ali Saudi Arabia Riyadh mukwano mukubire ku ssimu. Ennaku eziyise mabega Sheikh Kitya bw'atyo yabuzibwawo. Ffenna tukimanyi nti abadde asindika message eri gavumenti ez'enjawulo, message eziwerako ddala etali emu etali bbiri, ate nga yali yafunako okulabulwa okuva eri omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Happy Powers yavuddeyo n'agamba nti njagala obbagamba one day we are going to reap what we sow, innocent or not, we are going to test this wrath. Mwe musirike nnyo like nothing is going on. Onagezaako kubanga ate ayogera n'abo basereba baga nti nze siri mbyabufuzi, nze sirina jengwa bataipu Anatalia, sirina jengwa siri mbyabufuzi. Kimala ne kimulya ate n'atandika okukola ki okulaajana. Abagamba nti akadde kagenda kutuuka oba oli innocent oba wayogera batu wayogera ng'ekyamazima kiri nti ekiriwo buli omu kikola ki kimukwatako. Meeyo omujja mu bimu ku bitundu oba ku site eziri mu Amerika abantu abasinga tebamusimye mu ggwanga lya Amerika nga kwe kuli ne President Donald Trump era nga yasaasidde dda abantu bagenda okukulembera. So ng'ate waliwo n'eyajjeyo akafaananyi ka Uganda akageto n'akalaga Abamerika n'abaga nti mulaba omuntu gwe mulonze gy'ava we wafaanana bw'ati bw'agenda okufuula ekibuga kyammwe kifaanane nga ye gy'ava. Wabiba naku bazibu naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga
Hassan Kasinja yalidde Matereke n'omu eyavuddeyo kubanga ate ajerega kalicha y'okuliisa engalo anti yagambye labayo bwe mwalonze aliisa ngalo bino byennyinyaza ate bitiisa kakati mwe abamulonze mwe mumanyi bikwasa ennaku. Kasinja n'amwanukula n'amugamba nti ekituufu kiri nti nammwe abaliisa ebijiiko ebya zaabu wamu ne fooko enjawulo ndaba ziro kubanga bwe mutuuka okujjamu bye mulidde byonna biba bikola ki byonna biba biwonya kati awo enjawulo eriwa. Anyways omwami ono waliwo omukyala avuddeyo kubanga ate agenda maaso okumugeraageranya ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bituuka mu nsonga z'emikisa wamu n'embeera ey'ebyobufuzi. Gwenyera okubanga ate nkutuusaako mukadde kano ate oluvannyuma tweyongereyo. Lwakuba nti abantu tebaagala babulira mazima n'emmeeya Mamudani ye Kyagulanyi we New York. Omwana akoze amawulire buli wamu buli woyita amawulire buli wamu. Omwana ayina ekintu kyaleese nga kiringanga ekya Kyagulanyi. Na nkuba ndala nnyo nga bagagga tebagirabangako. Bannabyabufuzi tebagirabangako. Omanyi okubanga muntu wa wansi ekibadde kitabangawo bamenya bamanyi nti olina kujja ng'oli mugagga nnyo. Ono mwana zenga wa ku ground nga bwolaba Kyagulanyi bwe yajja nga teri naamumanyi nnyo kiri awo nnyo kyamaanyi. Si munnamagye ebyobufuzi abibaddemu naye si nnyo naye najja n'awamba. Olwaleero ye elected mayor of New York. Mwana nzalwa ye Uganda, mwana nkuzibwa ye Uganda. Omwana atadde Uganda flag ku top. Abazadde muweerera abaana. Omwana ono ye mutabani wa omwami gwe bayita Mamudani Stella gwe yeyambulira. Mujjukira omukyala omwami Stella gwe yeyambulira Mamudani ya Makerere University abamu muyinza okuba mbadde temumanyi. Ye mutabani wa Mamudani Stella gwe yeyambulira. Olwaleero elected mayor of New York. Bannayite mumanyi kye tuwulira. Ffe tuli ku ground. Ffe tumanyi bwe tuwulira. Bannange Uganda mwaa. Omukulu amanyiddwa nga Palaso nga yeeyambisa ekifaananyi ky'omugenzi radio yagenze maaso kubanga ate awandiika obubaka obugamba nti omuntu bw'ofa abantu bakukaabira era ne bakwegayirira okudda mu bulamu kyokka ate bw'obeera mulamu bakulaga nti tebakuliiko tebakwagala era tebafaayo. Kati lwaki eyo keeya yonna gye bakulaga ng'ofudde tebagikulaga ng'okyali mulamu? Naye nga yafunye okwanukulwa okuva eri omukulu eyeyita Jehova yamugambye nti ky'olina okumanya tolowooza nti gwe oli wa mugaso nnyo mu nsi. First of all oli very violent, oli muntu wa buvuyo wava mu America ng'olina record jo settings ey'okubeera omusajja ow'obuvuyo ate n'ogireta ne wano e Uganda olina ekibinja ky'abavubuka bo traininga mutambula n'emiggo n'ebijambiya ne musalako ebintu by'abantu ne mubyonoona buli kimu. Kakati n'okulwa ensonga ekyo olina omanya tekiri too late, si kikeerezi nnyo okubanga okola ki okyusa. Palaso n'amugamba akala ke weerabidde nti ndi proud okubeera ekyo ky'ogenze maaso kubanga ate okola ki onyinyonyolako. So omukulu yalinga yabadde ategeeza nti Palaso keya gy'anoonya mu bantu tasobola kugifuna kubanga musajja wa buvuyo. Babagamba nnyo nti awali abagalana tossaayo kyekyo ne muwakana. Yes, Sandra Teta ne Wizo Manezo bongedde okubanga ate batuprovinga wrong oluvannyuma lw'omuhabati nagwe boolesa nga bali bombiriri emabega kaawo gabadde mazaalibwa ga Sandra Teta I think like 4 days back. Wabula nga Wizo yawandise n'agamba nti happy birthday to the queen of my heart. Okitegeera every day with you feels like a blessing and you're my best friend, my strength and my biggest reason to smile. Thank you for being you. I love you more than words can say. Hey, amuleetera akasimayiro kati ate kali ak'okukaba nga takataddeeko. Ataddeko wano akasimayiro akaki naye akacrying takataddeeko. Anyways ebyo byonna bigezaako okulaga nti wolaba abaagalana ebyo bibeera bitono kubanga essaawa yonna baddiŋŋana ate bwe baddiŋŋana gwafuuka emboozi. Ate ng'eye Baby wa Rema Namakula olunaku lwabadde lwaggulu yawezezza emyaka 4. Baby Aliya ye wa Rema Namakula n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Akabebi kalungi kano ate kali serious ku face tokayinyumiza ebyo. Anyways ye omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry bw'atyo naye yabadde ajaguza amazaalibwa ge wabula ngono mu kubanga ate okuddiza eri abawagizi be wamu n'okusiima Mukama olw'ekitabo eky'obulamu yavuddeyo n'agamba nti yeetaaga dream chase omu bw'ati oba olina
oyina business oba oyina kahaso ko bawetaga ka school fees oba oyina ekintu kyonna ayaga kubanga ate akuboostingayo n'emitwalo 5 ndowooza oyo yamufunye dda gwakola ki gwasigamu 5 ge ku mazaalibwa ge weeweewa omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi bw'atyo yakoye okwekweka mumanyi sawundi eyo yatulibwamu Phoebe ne Dr. Halima nkoyo okwekweka yagambye nkoyo okwekweka nasalawo kubanga ate ajjayo dadi mu Kamoli dadi yoyo mwennyini olugambo gulwali lwogerako omukulu Jeff okitegeera yamwaniriza bulungi nnyo n'abayimbi abalala okwabadde King Saha nga bayitirivu okubanga ate munaye bagenza okukola ki okuyimbako eyo jawangalira era nga munange baby yamustudde bulungi baby teyamuganye buli kimu ne kitambula bulungi omwana yafaanana dadi n'ammalayo wali wonna obulamu ne butambula nga bwe yakola ki bwe yabubala. Bad one. Yeah, man. King in a queen. Yeah, man. All that thing are nice. Black. Shiba. Abantu bera basubire kiri na kuruka. Pati. Abairanda ni basubire pati. Teri kulanga kulala. Tuli bantu bamuzanyo tukwatagana ne. Wachiri. Tuzet chakalina mwe. Tujukanye. Tunyumirwe. Memories. Sabula. Sure. Mami, nice to see you for the second time. Sons of Kula body spirit in Nunjo. Abashiba holics by the next Sabala. Yeah. Sabula. Hey. Amani man. Kama ngomba promota huyo. Alusaja bado manager mudiro brani. Ulengedde. Rita mukini. Rita mukini na yeye mwina wanu. Rita dance. Sema nengende. Mali atuwaka. Sasa nyamunyamu management anisiko. Naye wali kuzina hiyo. Why kesi zange tezibula banaye musujja twale binyewa by'abantu. Kesi tezibula by'abantu byao. Twale binyewa by'abantu. Byebyo nno eby'omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Jolly Baby Girl muto wa Baby Glory yali eno mweraliikirivu bya nsuso yavuddeyo n'agamba nti ng'oli awo naye nga maama wo awulira ayagala naawe okolenga muganda wo bwe yakola mukulu wo ofumbirwe ku myaka ameka 23 okitegeera Baby Glory yagiye yafumbirwako n'agamba naye ate ekituufu kiri nti nze ntidde okumuleetera omu ku balenzi bano ariko alina yeeyo baabaatisa naye atidde bamuleetera okitegeera tabeekakasa bulungi kakati no ye sister bambi yalabiseeko mu comment section ng'awulira munnange kimukubye wala namugamba munnange nange ndi eno nkusabira bitya nkusabira ate nkunoonyeza nako kubanga ekituufu kiri nti nange ntidde ku lulwo saagala oleete ki oleete kopa mu kifo kya golodi saagala golodi waffe amalirize ng'ate munnange akoze ki avuuse enfuufu avuusa atyo kakati bwe baliko ababiri abo fenno omukyalo oyo tumwagaliza ekisinga kubanga yayagaliza nnyo sister we abamu ne batandika n'okumutemako ekigambo buyandibanga ayina engeri gy'alabamu mulamu we anyways ye omukulu eyakazibwako erya Ssebabi ne mukyala we bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bajaguza anniversary yaabwe nga baweza emyaka 22 mu bufumbo obutukuvu.
Wadde nga wabaddewo bingi ebadde bitambula mu mikutu migattabantu ebiraga nti oboolyawo Anne ne bbaawe omukulu SB4 ebintu tebigenda bulungi. Mukwano yavuddeyo n'ayongera okutuprovinga wrong nti bitambulira ddala nga we yabibala oluvannyuma lw'okumisinga omwami we ennyo. Yavuddeyo n'awandiika obubaka obugamba nti mukyotala wange, I have been reflecting on the blessings in my life and I'm grateful to have you by my side, so I wanted to express my feelings in words. Thank you for embracing me for who I am. I love you deeply, Tata Wabana. Your compassion and patience inspire me to love you more with each passing day. Nkwagala nnyo mwami Ssebunya Ssaalongo wange, Tata w'abaana bange, my man as in mine. I'm so lucky okufuna omukwano gwo leero nsiibye gunnuma. Bw'oba okomawo ewaka ondeeterayo enkoko. Bano bebamu ku bantu ababadde n'embeera wano ku mikutu migattabantu naddala omukutu ogwa TikTok, era ng'abalala bagamba SB4 mwenzi aswaza ani biki DC and that. Abamu ne basinzira ku nnyambala ya Ani bagamba kale raba Naalongo omulamba ndaba SB4 aswala bla bla, naye nga bo bagamba ffe tukyagenda mu maaso muli ba bigambo byammwe, ate nga n'olugambo lw'okwawukana era still nalwo lwali luzeeko mu mawulire nga batugamba nti bakoze ki, bayawukanye. Kati kino kikulaga nti tebalina gye balaga for now, bakyaliwo. Ebyo nga bikyali awo lyo etteeka erikwata omukyala aba amyebba akaboozi mu bufumbo lyafulumye dda. Akawaayira ako kawa ebbeetu omwami n'omukyala nga bafumbo okugenda mu kooti singa munno abanga atakuwa mboozi ya kintu kikulu, kooti n'ekuwa ekiragiro ebbanga emulagira nti no abenga mpa emboozi eyo. Ffe nga bannamateeka oba nga nze munnamateeka ndowooza nti akawaayira ako engeri gye kali nti kali mu tteeka ery'edda ku mulembe gw'Abazungu kakontana n'eddembe ly'omuntu. Tulina eddembe ly'omuntu erikulu bassemateeka waffe erigamba nti one, olina right to privacy oba obanga toyingirizibwa mu mbeera yonna. Ekyokubiri, right to decency. N'ekirala nti olina right oba nti nno tobeera nga otokyalingibwa. Kati kooti bw'ovaala neewe ekiragiro ng'egamba nti nze mukyala wange alina okuba nti no ampa omukwano ogwaffe abantu abakulu ku kiragiro kyayo, kiba kitegeeza akakibbwa so si mu ndowooza ye, ekiba nga kikosa obwongo bwe ate nga kimuggyako n'eddembe erya privacy oba okuba nti no tatagaanyizibwa mu mbeera ze. Ebintu bigenda kutabuka, omuntu anafuna gyalwa amazzi. Bazijukiza omukyala yali gataliiko nfuufu ng'aloopa bba okumukalakata buli kaseera, oba ali mu nsonga oba ali lubuto oba ali ku kyo oba agamba kyo oba mulwadde. Naye omusajja ayagala kimu kisododo. Naye nga okuzaala kuba kujagana, omukyala amanyiddwa nga Sitabuwa Natoro ali eno asiima busiimi Dr. we yagenze maaso okubanga ate atikkirwa mu emu ku zi yunivasite eziri mu ggwanga lya Canada. Sama Nanyando. Lizelle Danasnior. Katima Nuri. Abayimbi abasinga okuyimba bakufunyeemu abaana baabwe kasita bamala wano okusoma nga mitala w'amayanja aluma. Naye nga y'omukyala amanyiddwa nga Joey Landa yavuddeyo n'agamba nti bw'oba ng'oli mu relationship ng'omwami alabikako kiro kyokka manya nti eyo gy'odatinga nsiri si muntu. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiru mukambwe muzibu eri abaami abagenda mu maaso okulowooza nti basiraamu. Olw'okubanga munnange baakera ku makya ne bayigayoko bulayini obumu mu Qur'ani ne bagenda ne babasalako neki ekyo ky'otegedde ekikuta okiwulidde. Yatabuse ekimutabula agamba nti abantu bano bagenda maaso okubanga bakola ebikolwa eby'abasajja abasiraamu
ate nga tebalina basiraamu just okubanga babasala busazi. Ekintu ekyo kimutabulira ddala. First of all bakyeyambisa bawasa abakazi bangi kwe kusalawo okugenda basaleko ki ekikuta ekyo ne bawasa abakazi bangi olw'okuba bakimisalako muli awulira musiraamu kakati alina okugoberera amateeka g'obusiraamu nga gakola ki bwe gagamba ne batakomaawo ne babaako favors endala ez'omu busiraamu n'ebitiibwa bye baagala okuwangulirako era ng'omwo ekyokuwasa abakazi abangi mu ekiggwa oba obusungu yabugyewa simanyi naye yavuddeyo n'abajjukiza n'abagamba basajja mmwe kye mulina okumanya nti ekyo mwasala busazi kiki kubanga ne mu ddwaliro abasawo babakubiriza okikola ki okisala okugezaako okubatangira okufuna endwadde nnyingi zi STDs kabootongo gonooliya nzikubye nnyo twalira omwo okitegeera kibayambako okubanga endwadde bwe zityo tezimala gababuukirabuukira naye mmwe kasaba basalako nga muli owulira nti kati kiwedde ndi musiraamu nina okubeera ne haki ttaano Nambiru abatabukidde n'abajjukiza ekifo kyammwe olw'okuba nti munnange wayiga okutoola salaamu ate kitegeeza nti oli ki ti oli haaji mutuuleeko wansi ate nga ne bahaaji bwebeera Qur'ani nabo ebagamba okubeera n'abakyala abo nga basobola okubaagala equally ekintu n'ekizibu ddala okubeera ng'oyagala omuntu kyenkanyi n'omulala kizibu okukola naye nga byebyo bigambo bya Irene Nambiru mukoowu eri abasajja abo be bagyeko ekikuta ne balowooza nti oba oli awo basiraamu kakati balina okukola buli kimu obusiraamu nga bukola ki bukiragira naddala mu nsonga z'okutambuza ssemudondoli. Emabegakaawo omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo yavaayo n'ayagala okuwanika ate n'amala n'addayo mu kubeera president wa federation wabula nga ye omukyala amanyiddwa nga Fiina Masannyalaze yamutegeezezza nti okubeera leader si kintu kya munafu ekyalina okukiteeka mu bwongo talina kubeera weak okitegeera wadde nga ye Fiina Masannyalaze ali eno mu umma okitegeera naye nga omukulu amanyiddwa nga Edulisa Musuuza yanominatingiddwa nateera mu Grammy Awards kakati katulinde ekinavaayo yo omukyala amanyiddwa nga Florence Nampija bw'atyo yavuddeyo ate n'alekulira ku BBS Telefina era nga yawandiise n'asobola okuba nga ate yeebaza abantu abamuwa akalimu ku BBS n'agamba nti emyaka 10 gy'amazeeyo afunye experience ennungi ate era munnange asiima n'abo bonna babadde akola nabo okitegeera byonna bye bazze bakola bireesta memory mbulamu bwe era nga ajja kubeera ngaawo areflectingengako munnange bw'atyo n'abasiibula kyakalakaseekaawo kimala katulabe mu firimu akyaliyo kubanga CEO mulambe side eri naye gye tujja okumulabirangako abadde bamunyumirwa ku BBS awo tulinde muko tomanyi oba ayine wala jajja okudda byonna tujja kubanga ate tubitegeera bonnambiro ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Biggie omutesitesu w'ebivulu munnange kyamugwamu nambatuusako ebamukwata lwa miliyoni meka 7 omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yavuddeyo n'agamba agenda kugezaako okuyimirira naye tajja zisasula zonna naye atajja kuwaayoko asobole okubanga ate awewula kwabo ate abali muki mu bigere by'okubanga bajjayo Biggie mu kkomera ali mabega waaki wa mitayimbwa. Era ekirungi I thank God nti some of the friends about mikwano gya Biggie I didn't know any kuleka abali mu industry bankubiddeko leero era tomorrow inshallah if all goes well I'll send in kyenabansobodde wange ku TikTok abantu bali mu kujaganya bagamba Spice emiliyoni 7 agenda ziwaayo nabirabye naye singa mbadde nziina abuzibu nange njagenda kwewola ate mutwale nze nga nange mulina okunsondera but anyway jokes aside I was told nti mikwano gya Biggie bali mu kwekwatakwata and so far balinawo akasente akatono so yenna ali eyo miliyoni 7 is actually not small money omuntu omunoonyi wa sente amanyi nti miliyoni 7 sente nyingi nange nandyagadde singa mba nina obusobozi but nze nyateekayo kyenabansobodde that's what I said munnange abantu bo simanyi nange nabadde ndi awo Facebook nga ndaba tulu ka message actually ka notification poste kuguddeko obugwingo oli ku simu ye kino munnaye neyamye okuwayo miliyoni 7 neyamba nebanammwe kiki naye ndi mu byange mbeewaze ate tudda mu bizibu sirina bizibu naye olumu mba neewala ebintu ebimu ogeraba nga bakugungulako obuntu era wagambidde nti omuntu akulaakulana olweza abaana amabanja yeah definitely omuntu yenna ali into business omuntu nange kenyini namba bandi okitegeera nina abamanja nere waliwo akubidde essimu olimba esimu kwata gwate bakubanja meka
ate kati ndikunyonyola okole ki kama wange abawagizi basobola okusongerera spice gadgets njagezaako okukola naffe abamawulire tusobola tukawo but nja kutetenkanya ng'omukazi mpola mpola. Ebyo ebimu ku bintu ebisingira ddala okunjagaza Namukwaya. Namukwaya muntu w'abantu, ayimirira n'abantu, oba boogera biki ye afaayo, ne bwe ziba nnaku nkulu agabana n'abantu. Y'omu ku bayimbi abateeraga mu industry, ate y'omu ku bayimbi abafaayo ku bantu abawansi. Weewaawo yagenze maaso okuba ng'ate asiima omuyimbi amanyiddwa nga Ness Henry eyamuwandiikira akayimba siri regular. Akayimba ako ndowooza ke kayimba ka Namukwaya akasingira ddala okutunda. Era nga bw'ogenda ku YouTube ke kayimba akasingira ddala okukola obulungi paka na kati kakyatambulira ddala. Omusajja ono mumpeere engalo ez'amaanyi Kuliagala ka spice mupende ngale zamani. Omusajja ono Mukama Katonda mupangalize amere finga mulabako abazzukulu bange balabeko kubanga byankoleye sinza bimenya. Kambabulire akayimba ka Siri Regular mukamanyi. That's one of the masterpieces in the country. Oba mu nsi yonna. Kaze spice dala mu myaka gyange 10 gye nnyimidde. I've never had such an amazing piece. Thank you, Ness Henry. Era kafukamire sifukamira nako kwebaza. Thank you so much. Omukyala Sophie Gombya ne Bassa Mugombya yes bano balinayo ekivulu kye batuuma power couple naye ne bakisazaamu bwe batyo bategeezezza nti kyasalibwamu oluvannyuma lwa Serena okubategeeza nti yali under renovation naye nga bagenda kuddamu enteekateeka zaabwe kubanga ate bazittukisa buto. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume yasiimiddwa omukulu amanyiddwa nga Godfrey Kuteesa. Ono yagambye nti yalabye video clip ya Nantume ng'afukamidde okuba nga ate yeebaza bammenta be okuli Misa Kisemakula, Lutaya Geoffrey wamu ne Ronald Mayinja olw'okuba nti munange bamuzimba mu music. Naye omukyala ono yalaze akabonero ak'omuntu eyakuzibwa obulungi ng'afukamidde ku maviivi ge nga bw'akaaba n'amaziga. Abaami bano yagasseeko ekitiibwa eky'okubayita bamuzeeyi mu press conference ye. Nagamba ekintu kye namaze okulaba ku bakyala bano abayimba band bali very special. Abakyala bano beewa ekitiibwa tebeeweebula. Yerabidde kusaasira ne gundi yanasiteesha. Anyways, nagamba nti bw'otunuulira abakyala bano tebafaanagana ng'ate bano abalala bakubazi press conference ne bajja nga amabeere gonna gali bweru batuula basitamye kwegamba tebategerekeka. Era bw'atyo n'amaliriza nga amwebaza n'ekirala ekyokwambala obulungi yabadde ayambadde bulungi ng'aggumidde. So n'ategeeza nti bw'anaaba akomyewo mangu mu kibuga ajja kuba ng'ate agendako ku show ye amuwagire. Era bw'atyo n'amaliriza ng'agamba teyeewuunya na lwaki tebaawadde bapikkerere kubanga ate batunda sheno baba gipromotinga olw'ensonga babadde balina ebintu ebimu bye bakola ki bye beewala. Oyo bw'atyo n'asiima ebyabadde ku ground. Naye nga bw'omanyi nti munnange 10 terisiima omu ate terikyawa omu, abamu bavuddeyo nga bakola ki beemulugunya ku bantu bano. Oli n'agamba bwe balaba nga bafunyeeyo zi conference ne bajja nga beekaabya obuzigo obw'ekirogo crocodile tears bonna obwa pretense. Wano we tubeera mu bizibu tebayimirira naffe. Abaana ne babasiba tebavaayo nti free gundi. Ku ground toli balabako nti bakola charity bweki. Kyokka saawa bwetuuka ne batandika okwekaabya nti baagala ffe tugende mu show zaabwe. Baatabukidde Nantume. Omukyalo n'ebigambo bye yabadde ayogera yabadde abyolekeza Nantume kubanga yekka yabadde yakakola press conference ate nga yakaabye ku maziga. Ababandi bonna abasinga obungi bakaaba.
kye yakoze kyekyo kikolebwa. Tulabye kusaasira tubalabye bonna ababeera ne zisho basooka kukola ki kukaaba mukko. Anyways, kambayo ku bigambo by'omukyalo ono ate tweyongereyo. Buli lwaba agenda okulonkinga n'anoonya kasitoola ak'ennaku n'atujjukiza ennaku. Ffenna tulina ennaku. Nabagamba buli muntu alina sitoole ye. Buli muntu gw'olaba ne bannaye muzannya sympathy card. Ennaku zino abasuubuzi bali mu mataba. Tewasobodde na kutambula gendayo kulaba ku basuubuzi abakuwagiridde emyaka gyonna. Bakuwagidde emyaka gyonna, myaka giringa 2 nga bakuwagira. Bo tewagenzeeko basaasirako babuuzaako, wabula buli ssaawa n'ozanya sympathy card. Bo abaafiirwa ebintu byabwe wakati mu muyaga ogw'amazzi ogwagira maaso kubanga tegusalako amaduuka gaabwe ne gye buli eno ab'emifaliso bo tebakazanga era nga gyalabiddwako nga gisaliddwa ebbeeyi. Emifaliso egyali mu kakadde egyali mu mitwalo 89 bagizizza ku mitwalo 7, mitwalo 5, emirala giri mu mitwalo 7. Kwegamba ebintu byagootanidde ddala ku saidi yaabwe. Naye nga ye Anatalia omukyala amanyiddwa nga Fulufiga yamuyisizaamu eggaali era nga musanyufu nnyo ku byonna ebyamutuuseeko. Sigenda kuba nga ate nsukka wana balungi bwebaza nti mwebale nnyo kubanga ate mutambula nange buli lwe mba nsobodde okuba nga ate mbateerayo. Naye nga nyongera okubajjukiza nti gwanoonya ng'onoonyeza ku MTN yange ebadde esembyayo 20, sooka onoonyezeko ku Airtel yange esembyayo 31. Ku screen kwerinnya nnyini ddala ogenda kuba nga ate onfuna bulambalamba ng'ate MTN bwe tugitereza mpola. Badde PJ nkujjukiza nti airport pickup weri ate nga nawe yageragene emitala w'amayanja tukukolerako ddala bulungi. Atakumira mpira ngenda musaba bankumire naye nga ngenda basibuza ne mwana mulenzi amanyiddwa ng'ate Tamale Emirundi Junior ayambalidde brown white amugamba nti aveeyo abuulire ensi ekituufu ki ekyatta omuwala eyafiira ewuwe ddala okubanga ate yeekangabiriza abuukirono abuukirole. Mubeere bulungi mweraba abankumire. Bannange nsasulidde akakazi akakabi. Amanyi gaffe naffe tugalabira abo kati. Wabadde omanyi nti olikaaba ku maziga nga mwatukaabya amaziga. Omukazi oyo yanvuma okuva ka TV ke basookerako simanyi akasaaluuni. Simanyi soketi muki simanyi sike kaddugavu akabi. Ne kajja nga kanjogerako nga nze go bakeera. Omukazi oyo yawaana Zahara Toto. Bannange mwe abalabi ba TV mwine ennaku. Omukazi yawaana Zahara nga babeera wano ku seti nolowooza nti bakola. Baveeko eddakiika 2 bweziti. Olinga n'okulengera munne waayise. Nga ne time egera ku sho. Katonda te Zahara. Namukolera abalabi waliwo yagamba Kaizi tobuuza lwobuuzo te Zahara akubuuza omuddamu otya. Nze nakuleeta wano. Lwaki omuddamu? Okyeye Katonda wasasula? Amapro thank you. Katonda bwate wasasula. Amanyi gaffe gonna mwatukozesanga zi program ne mufuna sente ne mufuna ki ne mufuna obulango. Febe mukozesa febe mumanye febe muvuma ne mutufula topic. Ne mutuko kweta kasajja akalinga eminya ne munkuba. Mbokafuka agambe njagala vibe teri kuzikiza. Katonda soka kusasula kafuko. Nagwa kwa accident nene na amenyeka yenna. Maziga g'abantu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banenga omusajja bw'aba takwagala batakwagala. Waliwo omusajja okuzaalamu omwana by accident. Omusajja maaso gasooka okuba nagwo ye mukazi gw'ayagala. Toyinza mukaka. Gwe omukazi oyinza okufumbirwa omusajja olw'ekitiibwa kye, olw'essente, olw'omakifuwe, olw'ensonga zo. Fe abasajja tuwasa abakazi nga tubaagala. Toyinza kunkakatikako omukazi gwe saagala. Kale jjajjaffe Yakobo yagaana. Kyokka ekinnaku ekisingamu eky'obujozi bwamuzaalamu abaana bwamukyawa. Kireeta amaziga ku mukazi. Era njala okutegeeza gwe omuzadde ali wano towangayo omwana wo eri omusajja mukubanga yamukoze olubuto kati amutwalirwa mpaka ojja okuba omuwaddeyo eri obuddu. Should be subjugated. Ajja mulinyirira. Kyabunaku nnyo okuwaayo omwana wo nti mutwalire ddala. No. Omwana wo mujjanjabe mukube ripeya okomyewo housing omusajja omulala abeeko wamusinkalira wamukwatira. Kubanga waliwo obuzibu tulaba n'abooluganda. Omusajja tajja kwagala. Yakobo yagaana. Tonkakaatikako kintu. Yakita ndoza katulina na kintu. Ye gwayagala amumanyi. Kati waliwo abantu abajja ne bagwa mu gaapu z'ebizibu ebyo. Wazaaliwa omukazi nga kitaawe teyamwagala. Ye nnyoko. Niwe ebizibu ne bijja mwamufuna fiizi oluvannyuma. Baaloozaako obulowooza. Mweripa bweripi ku kika. Waliwo ategera byenjogera. Twetaaga okwesabira ennyo. Lwaki weekaka ku kika? Ekika kyandibadde kikumanyi ne kikuwa n'erinnya. Lwaki weekakayo bwekasi? Lwaki oli appendage ku kika? Bana waliwo ebizibu ebino tubiraba ng'ebiri ewala naye nga tebiri mu ffe. Tibakwetaaga. Taata takuliiko. Buli wakula alina n'asuukira bw'ati. Waliwo ekiseera omusajja wayinza okugyawo omukazi just kyoyooyo naye nga tamwagala. Era abakazi muyigeyo kati okweteekamu omuwendo. Wakiri mistake ebeeremu zireme kubeera 2 oba 3. Kubanga wayinza okujogerawo n'akuzaamu n'omwana owokubiri anti okyali oli available. Ensobi ebeeremu.